omusama ogenda mugamba tugende twekebeze olozo bo kyategeera nga kuwa ku dola oba tokyategeera. I'm taking medication every day. Kati warre gye nafunye Alan gwayagala ofuna akawuka kasirimu esawa ya kakati n'eddagala kati tutandisa okutya. Nakolanga poems nga njogera ku HIV Alan nga simanyi muno kijja kukola kijja kuntukako sikulimba obeera bize bambi okakaaluka n'onoonya ssente z'abaana ate nga bwe kitobo kirina okuba naye omwana ono ali exposed ku bintu bingi ebimu ebisiyaga ebintu bingi byalaba. Some people even sneak out with twabeeranga ku ssomero nga baana balina amasimu but the school did not know. Bamukubira n'agamba mwana gw'okola amagezi gonna wabula ofulumojje ekiri eno kika ebweru oli mu boarding ozungu ova ku club emu ku club endala ate abaana bawala bannayo sente zigenda tutuuza wala sente kati sente Alan jenda ba sente omwana tasobola kwagala nga toyina sente. Ne bali nabo babategeera ne bali abalina akawuka bamanya ow'okuyita we wano abalina akawuka kuba nabo baagala okulya ebirungi. Nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu byerina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate nga abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova e Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Cruise exclusive kwe tuli Allen Cruise gemanya nyongero bani zako ina jamusanzide okubanga mutulabira mwebali nyumwe bayiri ddala naffe tuli awo tuyiyayiyo okulabanga ate oba oli awo ebintu tubifuula birala mukko. Ocean of Knowledge ly'essomero ly'enabagamba lyenaggulawo n'emikwano gyange tuli awo Gayaza Kasangati twateeka essomero eryo za kindergarten gwe yenna eyeetooloddewo mu bitundu ebyo n'ennamba ziri wansi awo zitambula. Ocean of Knowledge School Gayaza Kasangati mujje mutuwagire mujje mutuwe abaana mutwe mu babies obwo tubukuze ekintu kibeere kirala mukko. Ndi ne mukwano gwange Suzi y'omu ku bantu b'embeera nayo wano naye ekizibu nnyo emyezi ebiri okuyita ne bagamba ni leeta Suzi atubuuzeeko bambi Suzi ali atya so mbeera ne Suzi ono tunyumyamukko emboozi ezimba egatta ku bavubuka. Suzi oli otya? Gyendi. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Okay. Buuza ku batulaba. Abatulaba olwaleero bannyabo ne bassebo balamusizza gye baleko gye mukwasa emirimu mbaagala nnyo nze nga Suzi ne Bujji wange abaagala nnyo. So beyanjulire bulungi obabuulire Suzi yaani n'oluvannyuma tutandikire awo. Well, Suzi abasinga Alan bamanyi anti kubaako omupya nga ye yagwe gusoose okulaba. Okay. Suzi ye muwala omulungi gwe mulaba eyekkiririzaamu wadde nga nina akawuka kamukenenya mu mubiri gwange naye nga kati obulamu butambuza nafuna akawuka era n'ekizuba nga ndi lubuto. Yes naye
nebaza nnyo nti okuyita mu kuvaayo nenjogera ku HIV I've been strong, like I've been encouraged more. Actually, Alan, okozemu omulimu gw'amaanyi, and I appreciate you, and I still thank God because tukola ffe ng'abantu naye Katonda yagattawo. Yes, yasalawo. Yes. Osobola otya okubeerawo nga tuggyeko Alan Cruz yannyamba, Amarusi n'annyamba, naye naawe ng'omuntu ali positive, okoze otya okusobola okubeerawo lino ebbanga n'onyirira n'ofaanana bulungi? Biki ebyo by'okoze oba oli awo banna abalala bye bayinza okukoppa? Okay. Ekisookera ddala Alan, ffenna mu bulamu bw'ensi eno tufuna ebizibu. Tewali muntu atalina bizibu, ate ebizibu tebikoma. Yes, kati owajjangawo embeera yonna yonna ejja n'ekuhiitinga, tekitegeeza nti eba nkomerero. Ekyo kye nasooka okumanya. Nenzikiriza when I found out that I was HIV positive, I sat down and made a decision. Okay, by that time I was so depressed, and coming out I actually needed help. I felt like maybe life has to end here, but when I started medication, things started changing. Now yeah, it is not about the taking the medicine, it is also the accepting. You accept who you are, unokkiriza nti kati kino kyendi, kati nkoze ntya okutambula nakyo, kubanga ate omulamu asinga omufu. Singa ofa oba ogenze todda. Kati oba okyalina kyansi okubanga neyo embeera kuba n'owa kansa Alan, era titakera ku makya neyetta nti bamugambye alina kansa, wabula atwaza nabeera n'okwokukkiriza. Ate nze nninayo akantu akalala akankuuma nze nga nze Suzy, nze nakkiriza nenva mu ddinaayo nekimanya kati ndi mulwadde, nkimanyi nti no ndi mulwadde, nnina omumira eddagala lyerimbeezaawo. Ekyokusatu, sirina kulaga buli omu nti ndi mulwadde, kubanga si nze nzekka, naye ebweru eyo wonna wajjudde abantu balwadde. Yes? Then nekirala, I always tell myself, remind myself how beautiful, how better, like I'm a better version of myself every day. Yes. Nze neeyagala, nzijukira bujjukira nti no nina akawuka ku ssaawa eri alamu ng'ekaabyo ey'okumira eddagala. Naye ennaku endala Alan bw'onsanga nze ninga abawala abalala, tambuza obulamu bulungi, nnyumirwa obulamu ng'abantu abalala, just kali kokka nti no nze mmira eddagala. That's the only thing. And still you need to trust God, Alan. Katonda ono buli kimu akikola. Yes. Katonda buli kimu akikola. Era omuntu agamba nti Katonda taliiyo obeera olimba. Yes. Me, I've seen God. N'ebintu byenfunye nga mmaze okulwala saabifuna luli. Abantu bensisinkanye, abantu abalungi, the favors, like God has put favor upon my life. Yeah. It even makes me emotional. Yeah. Because like you meet strangers and those strangers are so good to you. They want to change your life. They feel like some people, you tell you you're inspiring them and you wonder like, really? Nzani? So Katonda takolanga konsobi. Takolanga konsobi. So bw'otuula weebaza Mukama? Nze neebaza nnyo Mukama. Yes. Neebaza nnyo Mukama nze Alan simanyi ku balala. Kale kuba ffenna obulamu bututwaza bulala, naye nze Katonda abadde nga antemera ekkubo n'empitawo. Wendowooleza nti oba kale kati kiganye naye ogenda olaba nga ate kino kizze, n'oyitawo akuyisaawo. I really thank God. Sejjusa kati Alan, sejjusa mbw ate neekubagize ate I got sick. What? No. Waba musajja Katonda asobola omumpa. Kubeera mbasisinkana buli lunaku n'omugamba, n'agamba nedda olimba toli mulwadde, oba n'agamba nedda nja kwagala. Wait a minute. Olaba luli eryo twakola eri gundi, eri video, eri yasembayo, nga ndi heartbroken.
when one day wangamba ebigambo nongamba tino Suzy Katonda ayinza okuba akutegekera ekintu ekirala ekisinga ne ku kino and it was true, like it was real true. That was a message. I don't take it like a Katonda yakozesa gwe because God speaks in so many ways. He can speak through you nongambe ekintu nga kigenda kumbeerako probably. Yes. So me, I'm grateful to God. And I see myself becoming a better woman, a woman who is going to move nations, someone who would speak to other people. I want to help the needy. Nange njagala ntuuke level nsobola okuyambako abantu abalala. And I know I can. Yes, I can. With God, there is nothing impossible. These hands of mine, nsabira nnyo zino engalo zange. Buli kumakya nzisabira ne ngamba, these hands will feed the needy, will feed the hungry, they'll pray for the sick. Yeah, I will encourage some more other people, even those strangers. Kwa nange ba strangers bibambereddewo. Yeah, God changes stories. What do you mean when you say naye ba strangers bakubereddewo? Ba strangers, people I like don't know. it's a deep statement because someone might say omwana ono bwagamba ba strangers be bambereddewo ayina family mwava. Yeah. Yes, I have a family. I have my parents. Ala no lava. Si buli omuntu no wonna wali ntemanyi waliwo wanena omuntu andaba nga mazima ga Katonda family ye temuyambe namuyamba okutuuka owaali nga babadde gibadde mikwano oba osanga n'abantu abalala basinkanye obusinkanye. I'm not saying family is bad, but me, my experience, it has not been family, honestly speaking, because singa ala ni mukali akaseera kali kenalwaliramu ennyo simanyi singa family yavayo nenyamba oba singa kale tebavayo saavayo mangu okunoonya ndowooza singa nafa era family eyo yennyini yali badde yanziika. Yes, naye nakiwulira mu nze neŋŋamba kati wentunatunulamu ndaba aba family ono agenda kunjajinga, bano bajja kuseka, bano bajja kwogera, kati nkoze ntya kaŋŋende mbeko gwe ŋŋamba ansingako status oba nantegeera ayinza. And that is why I looked for you, but I'd never met you. Nali sikumanyi, nakulabanga ku internet ne Bisha Cash, nakulabanga ku TV yo program yo. Ya olusi ngakulaba okola journalism bino ebikwata amawuli wali welukyalina mutoba mbiweve ngambera nkulaba naye ng'onyumira kati etandikoza nnyo obuntu bwa Mama Brighton. Nendaba nga obato onyumira, you are a free person, eh? Yeah. So I came to you. In my mind, I thought nengamba naye serebu naye oba nanyamba nengamba naye nja munnyonnyola ndaba emyaka gye sijja egiri awo sibe bantu abakulu ennyo ajja kuntegeera ate bambina ng'onoonya omuntu atakujajinge. Yeah. Banaye temujajinga bantu kubanga ffenna tetutuukiridde, tewali atuukiridde alani, ate ffenna twambadde emibiri tusobya. Neso zikankubuuzayo ekibuuzo for the parents out there abakulaba, nali agaddeyo akantu omuzadde kasobola okusala n'asindikira omwana we, ki ekitambula mu bwongo bw'omwana? Ndi ku muwala kubooza oli muwala ate wakiyitamu. Ki ekitambula mu bwongo bw'omwana omuwala nga bamaze omugamba nti olina akawuka ka siriimu ng'akafunye bufunyi, bazadde bo gye bali maama ne taata, ojja kutandikira ku mbeera omuntu gye yeeyisaamu ng'omuwala n'akafuna. Kati bw'omala okukafuna ki ekigenda mu maaso mu bwongo awo? Ki ekitambula? Kano nkumense njagala abazadde bakalabe n'abaana abawala bakalabe. What goes around your head awo kati bamaze okukugamba nti okalina? Ebintu ebimu bikwasa ennaku. Yes.
naye omwana omuwala ali eyo n'omulenzi si muwala yekka bw'oba ondaba we tuba tukula as we grow up our parents want to groom us into better citizens or better people in life era there is no parent ayagala omwana we okulaba omwana we nga tali ekyo kyennyini kyamwagala naye we tuba tukula kati ssaawa zino ku nsi gye tulimu alani we are exposed. These kids are so exposed to so many things. Obeera ku ssomero alani ng'omanyi nti waliyo show ya Spice Diana eri ku Serena waliyo kino ekigenda maaso binyuma waliwo kano waliwo obeera obikola ki oli updated ku buli muyimbi yenna kati abaana bagenza so we are giving an example abaana bazzeeyo ku masomero naye olowooza kibadde mu holiday kibadde kitya abamu n'ebitabo tebakyajjukira byabadde mu bitabo kati ssaawa zino kiri ekibadde wakati ekiri mu bwongo era ebitabo agenda okubikula nga alina okuddamu n'asoma ekitabo we yatandikira. Okay. Yes? Now, I'm speaking to parents who do not have time for their kids. Ono ye mwana gw'ogenda okulaba obeera bize bambi okakaaluka n'onoonya ssente z'abaana ate nga bwekitobo kirina okuba naye omwana ono ali exposed ku bintu bingi ebimu ebisiyaga ebintu bingi byalaba gagana amasimu ne waba togimugulidde asobola okugiraba. Some people even sneak out with twabeeranga ku ssomero nga baana balina amasimu but the school did not know. Bamukubira ne bagamba mwana gw'okola amagezi gonna wabula ofulumojje ekiri eno kika ewa ebweru oli mu boarding. Wali mu boarding? Yes, nze nasomera Kennedy Secondary School okuva senior 1 paka senior 6. Kati nga okola PCB? HS we nakola PCB. Nofuna points 16? Yes. Naye nga mikwano gikuba? Alan, ekisookera ddala katika speak. Let me speak with like kunze. Ekyali kunze. Nze nali muntu ayagala nnyo fashion. Naye njagala nnyo okuyimba. Even at Kennedy bakimanyi nti no okuyimba kyali kintu Kennedy bana abayimbe ne baza mukama wagendayo magezi Isaac is my obby actually I sat with him in the same class. Yawandiika nnyimba? Yeah, awandiika ennyimba bambi. Mwasoma mwenna? Fenna mu class yemu. Okay, gena maaso. Yes. Nasoma naye from senior to senior 4. But I think even this message yandibadde nnungi n'ogenda ku Kennedy n'obuulira ku baana. Ate munne nabyogeranga nga ndi ku Kennedy. The life is just a fate. Bakimanyi bamuleseyo George, Mr. bamuleseyo George kimanyi. Nakolanga poems nga njogera ku HIV alani. Nga simanyi muno kijja kola ki? Kijja kuntukako sikulimba. Waba kuliko kuneno fani. Nga yasomako ku Kennedy mwejje emyaka. I know ajja kunjulira nti no Susan bamuwanga platform kwa nayi muntu atetya. They used to give me platform on assemblies and I would either read news or like have a message for the what for the students. Yeah. Ngosoma poems za HIV. Naye ng'oli negative. Nga ni negative nga ndi mutoyanga simanyi bakiri banawo. Nekirala, I had a good foundation of Railway Primary School. Railway ogiraba. Biseera bye yali nnungi wakati kati ndowooza bakyusa ba headmasters. Naye eryo essomero lyali lyakola record mu kwogera ku HIV. Awo eriyo okumpi ne sharing youth center. Eryo essomero lyali lyamanya ebiseera ebyo. Yes. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2.
GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga. Gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna. Tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa, steam bath, sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere. Tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector. Kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo. Tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owana kusumbukana n'amadaala. Ku GNS Plaza kuliko ne woofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso. Posta tawo yali wa barracks. Mu barracks. Yali mu police. Okay. Kati already HIV nali mumanyi nga tugendeyo ne tuyimba ennyimba za HIV ku masomero ne mpandikanga gundi poems about HIV ne tukola competitions ez'okuwandiika. Me I was tata wange bambi kyobola banga Alani we nalwala nalabanga tata wange oba mukoze ki naye obulamu bwebo. So obadde ogamba omwana abeera ku ssomero mwabeeranga ku ssomero. Yes. Ng'obeera exposed Alani ng'owulira oli ku ssomero naye mutima guli waka. Yes. Kati bw'ofuna chance evaayo n'ogenda abamu badeetinganga sijagamba nti nadeetinganga naye walingawo abadeetinga nga beeyagala ku ssomero. Kati maama ali eyo gw'omanyi omwana wo byakola. Omwana omuwala oyo okimanyi nti ayinza n'okuba ayina essimu naye nga gwe tokimanyi. Tusabire abaana baffe Alani ate tubabuulirire. Kambuze wabeeranga ku ssomero nga mutoloka? Abaana batolokanga. Kati nga yomugenda? Bw'otoloka Alani ofuluma n'ogenda nomala n'okomawo. Musangayo abasajja? Ate yo ku mukirabu gy'ogenda osangayo ki? Osangayo omusajja oba n'ogamba ng'olinayo boyfriend wo nga ye yamala campus. Ogenda okuvisitinga tugambe ogenza ovisitinze boyfriend oyo ye yeegatta kuba tali mu ssomero. Ogenza omuvisitinzeeko ennaku 2 okomyewo sneakinze in. Okomyewo. Mu bisulo? Malani bannaye bino ebintu gyebiri nnyo. Era nga bwe bakukwata bawoza we are going to give you an expulsion. N'oleeta omuzaddewo n'apleadinga n'akaaba n'agira atya ne bakuleka. Eriyo n'abaana Alani abataakola UNEB nga bagikola nga bali ku expulsion. Kati twatuka okukola examinations nga bo bali out nga bava wabweru okujja okukola ebibuuzo. Nga babakola ki? Bali babagoba naye already bali bakola ki? Bajjuza. Eriyo n'abaali embuto. Ng'ali lubuto n'akola ebibuuzo. Olowooza muzadde we abaawulira atya? Bannange nze nabagamba muyigire ku nze. Nze neewaayo mbeere specimen. In biology tugamba specimen. Bayigire ku nze. Nange nina byentuulako awo ne nejjusa. Nga ki? Bingi Alani. Nina byentuulako awo ne nejjusa. Sozi ki kye wejjusa? Tuli mu kuyigiriza ggwanga. Kikyo ky'oluusi ky'otulako awo noga Alani. Kubanga sijja gamba nti tatange teyambuulirira. Sijja gamba nti tata wange yali strict nnyo. Alani bw'olaba nga tinakola PCB manya tata wange. Tata wange bamuweerangako ku Kennedy nga ye example. Njogera amazima gali fule like oweddemu. Tata wange yajjanga ku ssomero n'ankebera ebitabo bino. Bazadde abamu tebabikola. Tomanyi na kitabo kya muwala wo bwe kifaanana. N'akebera n'agamba nga Alani wakoze bulungi, you're one of the best. We basomanga me I was okay in school. I thank God for that. I was good in grades. Yeah, I was. Era nga nze Alani we basoma balinga basoma, I remembered like we balinga basoma the best students. Ng'omutima guba gukukuba ogamba nga tuli mu main basomanga the best then never last abasembi. Naye nga gweyagala obeere mu ba first 3 era basoma asooka nga toliimu ng'oba otunula booti n'ogenda olanga bakusomye ng'ovaayo bambi mu bitibwa eby'ekitalo kuva eri emabega academic giants. Wali academic giants? Yes. Nsaba n'omwana wange Bujju abeere nga nze mu ssomero. So wali academic giants? Sikulimba Alani, bino sirimba. HS ne O level? Sirimba. I can't even bring my results. Sirimba.
abasoma nange bakimanyi actually abamu kati ennaku zino Alan recently I met one of my hobbies nga bagamba naye Suzi kati oliwa akikubuuza n'oyagala okukaaba omanyi abantu bayinza okulowooza olimba oba nkubire ku magezi atubuulire mubuuze mukubireko olina ennamba ye mugambe Suzi yakolanga atya mu klaasi yali mugezi yali musiba gambe oba olina ennamba ye mukubire kanoonye wano Kennedy inaya HM George bamuleseeyo akumanyi bulungi nnyo mugambe Muhayinka Susan agenda ani Muhayinka Susan kwa kashini nalikozesanga waka mubuuze Muhayinka Susan yali aperforminga atya kati ono yajja otubuulira student wogo bali bayita Muhayinka Susan oba akyanzijukira bambi kati emyaka naye ajja kunzijukira I'm sure mwaka ki acha kunzijukira mwaka ki kati ndowooza ziringa emyaka ng'ena nga nava kusoma myaka ena teriiko birayo omuntu omulala ate yamagezi kansabe wano divorce agenda jimpe ey'amagezi kaakati obadde okyatugamba byewejjusa yanga bwe ngambe bingi Alan wakati era newensanga omuntu gwe nasoma naye abaana be nasoma nabo nga bali badokita kati oli akubuuza Suzi where are you abamu nga tebalaba story yange eno some people meet me ndaba naye mwana mwali mukola mwana ye mwali bagezi wotula wekaweka n'ogamba kale nagamba nedda ngenze wala I remember the other time when we did that show nasooka netula ne Obi wange yajja yansanga nga ntudde so wenamulaba yali agenda makinde ku court nandaba naga aren't you Suzi nemugamba hey nice to meet you naye gundi person naye nagitegedde najja natula ne tutandika okwogera mwana gwe yalina laptop nasooka nandiramu nangamba you see I've been to Malaysia I've been to Germany nga akola engineering architecture ebyo byokuzimba biki ebintu ebyo nasooka nambulira projects now I have this project ala ninawulira nga nfa nangamba but Suzi mwana you guys you did a very great job kati nambuuza kati gwokola ki egundi ekyaliko Hogan egundi ekyaliko okay nambuuza kati ogwoli kuki ekyo kibuuzo ekyo it hits me different that is why nagambye guno omwaka nzirayo okusomera olimba nzirayo okusomera 100% nzirayo okusomera ogenda kusoma ki Suzi ngenda Makerere someyo course yonna kasiteberanga eri science either environmental sciences or because I wanted nursing naye nursing so agibalansinga nga nina bujju yetaaga obudde olina okubeera nga gy'oli muli owulya medicine wali omwagala nali mwagala Alan ate kati nina chance nti nno eri abantu abaagala okumperera nga they are so willing to pay for me and I go back to school sagala kutta chance eno so eri omwana atulaba wano n'omuzadde nze mbadde njagala obanyumizeemu ka moment ako maama wo waali taata wo waali buli omu yakola ogwe gw'alina okukola fees bazisasudde omaze okusoma naye mu kufuna akawuka gwe wagenda bibyo nga bakutemya amawulire ago kiba kitya eri omwana oyo atulaba gw'oyogera naye toyinza butajjukira bye bakugamba kubanga essaawa yakakati bakugamba gwandaba gwe gwe ŋŋamba muzadde wakugamba gw'omulabanga fala olabanga ye ali outdated nga ne katono byayogera gwe tobitegeera
agamba mukwano naye akasikaati ako koyambala naye empisa zeezo bannaye zinakutuusaawa bwe weeyongerayo. Agamba waki otambula ekiro omwana omuwala okomawo ssaawa 5 ovaawa tolina kyonyega olaba fala. Agamba kwoyo omulenzi akubira obusimu talina future, talina najja kutwala Alan. Trust me, it is now that I regret and know that obulamu obulungi gye buli wabula kati ndi mu bufuna in a wrong way. Yes, ndi mu bufuna mu kaseera akabi singa luli nagumiikirizaamuko oba nesitomera kwa kati natomera singa luli nagumiikirizaamuko nentambula straight nova mu HSC nogenda ku university. Kale era waaliwo ebyaliwo naye n'aligumiikiriza sente ne wezibula abaana abawala abandaba aba mwana yenna sente ne wezibula muzaddewo akwagaliza kirungi teri muzadde simanyi gye bali kale naye abasinga abayagala kutwale bulungi ate ojja kituukako. Trust me, akuinvestinzemu sente akuteddemu sente tomanyi na byalese n'empale alabika tagula amaze emyaka tagula mpale tagula lugoye sente zonna zafuna aziteeka mu gundi. Alan ate bwe mbitunulamu mbeera ntena waliwo ne wenatuuka neŋŋamba we naalemererwa okuwerera bujjo ono n'akola ntya neŋŋamba oba muyingiza amagye fiizi we zinaaba zibuze kubanga Alan kiruma okuteekamu omwana sente zo nakudisappointinga. Kati ndi muzadde kati nkiraba era bujju n'akinkola nze simanyi nakola ki sente zitubula Alan oluusi noddayo n'ewaka n'olowooza landiroodi akuba nti oyingirawo saawa omudooji nga budooginzi naye nga sente zibuze omwana n'alwala Alan nga gwolina okumubeererawo. Omuzadde ali eyo badde nsaba omwana oyo mubuulire engeri gy'ofunamu sente amanye ennaku yo naye babiwulira abaana babiwulira bamala kutomera. That's the problem. Why do you want to learn from mistakes? Lwaki oyagala kusooka ogwe mu kinnya then you come back and don't be like me. Kuba amawulire mazimu nga bagakuwadde. Yes, you're going to regret the whole of your life. Ndi wano mbina mpeke emyaka gyonna paka lwendifa. Njimira ate wesitajimira munnaye nja kufa nzekka n'abazadde nja kubalekawo banziike naye kati awo blaming ani? You are the one to blame. You yourself. The decisions you make, manya there are precautions ahead. Kyonna kyokola kati omwana omuto andaba kyonna decision yonna gy'okola oba mu kusoma oba mu biki manya waliwo eyo mu maaso kijja kudda. Yonoona sente za muzaddewo wajja kumbuulira anti era ojja kulaba banno nga beevuga nga gwe ate olina ka bizinesi kookola nga nako tekatambula. Kyusa endowooza yo oli ku campus oli mu ndongo budongo okuba ndongo. Kikyamu bambi ate munange oyogera abaana be bayita ku mutwe Susan. Nedda nali yagadde ne waba mwana omu nampuliriza bw'oba badde obikola you still have a chance. You have people like me that are going to come out and share their experiences. Honestly speaking, I'm speaking the absolute truth. Everything happened to me. I'm taking medication every day. Katino kati ware je nafunye Alan. Gwayagala ofuna akawuka kasirimu. Esawa ya kakati neddagala kati tutandise okutya. Uli abana badde bagamba njamira eddagala. Ng'olaba liri available. Bwe bucya ku macanga litirikyaliwo
tugenda kukola tutya Alan kimanyi nange ngenderamu kineeraliikiriza yesu okumbulira ekyeddagala kiyimiridde kitya banga USAID yagaddewo yes kati mbannammwe eyo mu community groups ezo ze mbaamu groups abamu babagambye bakime eddagala lya mwaka mulamba nga ebyo ebitongole bigenda kuggalawo Infectious Disease Institute nalabye bagaddewo yes eyo kutasa eyo nga millions of people badde bagenze kukima ddagala lyabwe naye ng'okakasa bagenda ddimira abamu kubanga olaba mu ddwaliro Alan bakola follow ups bamanya nti Alan ono alina obunafu bw'okumira eddagala kati katumuwe eri emyezi 2 tulabe amira bulungi oba nedda abamu tebamanyi kwekubiriza tebalimira abamu tebalimira abamu balivaako luli naye ntoma amawulire ndabanga bagamba mbw abawala simanyi oba basoba mu 10 mu mmeka eddagala lyabwe liri wano baagano ddikima for 6 months ab'embalala itwaza embalala amawulire galiyo embalala nga bagamba 6 months bantu bano abali mu namba bweti tebakima ddagala kati bali mu kukola kyeyo weeru golowooza basiiga kawuka kubanga abamu beegatta era abasinga bavubuka oza tebeegatta oza tebabakwana kuba bagambye bawala tebabakwana omanyi kyekitegeeza okubanga tebagenda tuwa buyambi eddagala ntandika okwesikatira abantu bangi bagenda kufa kuba n'abagenda okusiga bagenda kuba bangi naawe omulamu naawe kikutwaliramu era akapiira kateekeko oba oteekako 3 Alani teekako yes kitabuse kati kwefaako gobadde onywerawo nywera ku JCRC Joint Research Center naye ffe tebanaba tuyita kuba nze navaayo mu January nakola viral diang just last month ne bampa paka mwezi gw'omusanvu bampa 6 months bwaba omira bulungi kati gwomira omulundi gumu olunaku just 1 tablet kitegeeza omuntu asobola otubeeramu ng'eddagala yalimira ku makya najja n'atubeeramu ne mulowooza nti Ala ne wano wennyini njijjayo mu bbaga nga nesigenderedde n'emmira ate n'otategeera nti mize nga tulina ku date oyo Valentine wo mukwano wamukebezaako ani Valentine wo kubanga muyinza okuba muli wali kusijje muli mu kulya kamere balese kafe Javas n'agamba excuse me nakwata kaboto n'abanga agenda wali n'amira empeke n'akomawo ng'anyirira okufa atemagana. Okay Alan, so tell me Alan bannaye muganda wange sikwagaliza kumira ddagala Alan njaga kaaba wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent
complete hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Naye nga nnwanye nnyo, nnwanye nange nga nnwanye abasinga alani abalabika obulungi be balwadde. That is the problem. We can never predict like their appearance. Abamu bazalibwa n'obulwadde bambi kati nga babadde bamira bulungi kati nga alabika bulungi because each time you take the medication n'olya bulungi. You look good. Look at me. You look good. Nogenda mu sauna, nogenda keyo. Kati ogenda mu sauna? Yes. Ogenda mu sauna? Yes. Akakane kakuyitamu. Yes. No steaming the body, nogenda nokola detoxing, waxing, byonna nobikola. Omubiri ne gubeera nga guli clear. Clear wala. Ate era nabyo byetaaga ssente. Kati toyanguwa kufuna kawuka. Omwavu toyanguwa kufuna kawuka. Nga toyina ssente. Pozi nga famire yo yakukolerera. Omwavu ojja kusiiwuka. Ne famire weba yakukolerera. Bw'obatuuka mu ng'olina akawuka kawulirika kirala mu famire. Ate Alani sagamba eyo stigma egenda kubeerawo. Bajja kuba bakutya olowooza be nali nabo kati be ndi nabo. Nafuna emikwano emipya emikadde gyakatandika okudda ate kati gikomyewo lwa ssente. Gikomyewo nti kati Suzy looks good, Suzy can speak out like Suzy is like this, Suzy awunya bulungi, Suzy is that, like wabasanga n'obagamba let's go have maybe lunch. Yeah. Kati awo ng'asembera Suzy baba wadde mulwadde naye nga tusingako. Kati gwe omwavu Alani mwana abaavu baleke oba tonnaba kuyimirira bulungi kyesonyiwe. Abaana bali eyo bamira eddagala nga tebalina kyakulya. Abaana bali eyo gye bali. Kati woba omanyi nti oli mwavu wasonyiwa ebintu ebimu sooka onoonye ssente. Wuliriza waliwo no pasita yatusomera amateeka g'omwavu wagategeera. Bw'oba mugezigezi bannaaye one word is enough for a wise. Oli mwavu onoonya kawuka weegatta toli protected. Yes. Okimanyi muyina akabanja kamu olinga Suzy. Ate emikisa gyaffe gyanjawulo nyinza okuba nga nze Katonda yanteeramu obwangu Alani n'okusisinkana naye waliwo ali eyo ng'agamba kale neefuuka ku Alani bannaaye n'amanya siina kyakulya. Okimanyi eyo mu byalo abantu bali bubi. Waliyo ali obubi nga Alani amira n'empeke naye nga n'ekyokulya ayiya kiyiye. Nalaba omukazi agamba mubafumba ebiwata by'amatooke anti ng'emmere tebalina. Abantu bali bubi Alani. Abantu bali bubi, bantu basula bubi. Kyokka n'ova mu kyalo ewammwe omanye embeera eriyo ojja eno weegattagatta ebitagambika. Ozze eno okunoonya ssente oli house girl ate ojje mu kwegatta n'ababooda. Ofunye kawuka. Tomanyi wayimiridde tomanyi. Ozze eno otandise okuyiiyayiiya anti nange nabikunde kati byenjogera mba njogera out of experience. Nga wabikolako. Ozze otuse ovudde Kanungu. Pozi nawe oliwe Kanungu. Ndiwe Kanungu eri wala ewa Kibwetere. Manyi mayire ziri awo. Ewa? Kanungu ewa Kibwetere. Kibwetere nayo ky'abantu. Wala. Ninda ku bbaga yange bono giraba bono jjayo. Inshallah. Nja kujja. Eyo kiba kinga kata kuba abantu baba bataaga okulaba. Ovuddeyo ozze wane bakuleesa okole oyiya akasente. Ozze mu bya kisibi. Wegasse. Ovuddeyo ozze ofune akalimu mu tawuni. Ofune omutwalo gw'olunaku. Ofunye ekisajja oba bakuwakanaana kale. Okay. Ofunye omusajja bino ebisajja by'omu kibuga birwadde. Ebisinga birwadde. Olimba na. Sikulimba Alani. Sikulimba kyegamba nkimanyi. Aba balina ssente. Bangi abe mu bikuuba bonna bali ku mpeke. Ab'embuto tubalaba eri mu ddwaliro asibye embuto eno oyinza okugamba minisita Mulambo oba Ogundi agisibidde eno. Aze
azze kukima ddagala lye ate alabika bulungi bibeereyo mu sawuna nga byambadde gundi nze mbiraba n'omulaba n'ogamba aze n'akaana akato ate baagala sayizi zaffe baagala bato bamulya buto mundaba bashuga dadi lwaki abaana b'abandi nawe mwana muwala lwaki ogenda lwa nusu mutwalo nawe giba mitwalo 10 tebagenda lwa mutwalo nawe giba mitwalo 10 Sogamba Alani wanteekamu emitwalo 10 mukunzi janjaba kujja siyasi mama mia abaana b'omwakedi balwadde Suzi abasajja balwadde ababoda balwadde ne gwotasuubira mukwano okugambya anyirira omunene gwogamba nti mwamanyira bali abatini bube balwadde abasinga balwadde Alani nina n'emikwano gyange omusanga n'otamanya yes waliwo n'abeebweru walayo Alani nga banyirira batugambe bulaya tebiri nedde bulaya gyebiri abalwadde gyebali naye lwakuba bo ebyabo birala nnyo kuba bo balina gavumenti zaabwe zibayambako abeera anyirira ate juzi we twakola gundi nabafuna bangi abasajja bangi they approached me Suzinze nkwagala nga bwoli Suzinze nange ndi mulwadde naye nga ali bulaaya n'omulaba ku video call n'ogamba laba ekisajja bannaaye labagwe nga kinyirira kyefaako kirina ssente kati ekyo bwe kiva eri ne kijja wano eno ogamba afunye omusama omusama ogenda mugamba tugende twekebeze olowooza oba okyategeera nga kuwa ku ddoola oba tokyategeera ate kino kyeggamba kya ddala ozungu ova ku klabu emu ku klabu endala ate abaana bawala bannayo sente zigenda tutuuza wala sente kati sente Alani gyendaba sente omwana omuwala tasobola kwagala nga tolina sente ne bali nabo babategeera ne bali abalina akawuka bamanya ow'okuyita we wano abalina akawuka kuba nabo baagala okulya ebirungi baagala okulya ebirungi agenda alyeko n'akali akakova akalabika obubi naye ayagala gwe omulamu ayagala gwe omulamu omulwadde ayagala gwe omulamu kati agenda ali abalwadde mu ddwaliro tebaba munakisa ekisa kyagenda wala Alani ekisa tekikyaliwo batono nnyo abalina ekisa kati abantu bakoowu abantu bakoowa abantu beetamwa dda abantu balina ebiwundu ku mutima people are battling with so many things psychologically yeebuuza kale kana akaana kawala kenayagala omulundi gumu ne kansiiga akawuka people have untold stories asirika mulaba kusirika naye nga ebyeddala alina ettima ku mutima gwe agamba ono tayinanga talumirirwa just no Alani abakazi bali mu maka eyo nga omusajja yamuleetera ekirwadde webale nnyo ate ng'omukazi oyo alaba akawala akato bakapepeyesa n'asaasira akawala naye nga nanyako talina kyakkakolera agamba kakagende nako kabirabeko kakakirabe oyo gobbira bbaawe tomanyi na gye bavudde balina ku ddagala bane these are real things that are happening out there. They are real. Sometimes beerako serious n'obulamu tukyakala twagala okusanyuka naye ate oluusi soka weerowoozeeko olowooze ku kiddako bw'obanga olina ekirungi bagamba ku kirungi kyonna ku mulungi tekubula kamogo. Yes, so there is always, everything has a good side and a bad side. Yes, buli kirungi kiriko ekibi. Sikyo Alan kati ino USAID bagigadde eddagala liyinza okuddamu ne libula. Eddagala ng'ogendayo emisana
olifuna ku ssaawa 6 gwa kiro. Nze nno neeraliikirira pulaani zange ze mbadde nnina kuba eddagala tebubadde buzibu bwange naye kati bwe ninaabula alani ne tumala nga covid ne kijja nga covid alani naabeerawo ntya siddemu n'endwala buji wange nga saagala kufa kati goyina n'omwana nga saagala kufa kati alani ebyokukola nina biyitirivu Mukama agira atuyamba musajja ni wesaidi agizzeewo atuyambe let's keep praying because me I'm praying over it. I'm praying so hard. Kati go webezaawo otya? Like surviving. Nkola Alan. Okola ki? Nkola juice. Aliwa. Yono. Neseko ne sample Bana gena for lunch. Yeah, nkola juice. Na ninayo ne kanungu na project je nkolayo. Wala mbera on and off. Singa Suzy juice, taste and sweet. Yeah, tasty and sweet. Bambi mumpagire. Ate naawe ali eyo ng'oli mulwadde teweetuulako. Obulwadde tekitegeeza nti oli mulema, you're not crippled. Katono juice watch? This one is a passion cocktail. Yeah, it is a mixture of passion, coconut and mango. Katono wameka? Oh no, this is a liter ya mtwalo. Liter ya mtwalo? Yeah, a liter. Yeah. Ya mtwalo nesobolere kusalira. Toyina kyoyongeramu? No, sina kyoyongera. Osobola n'onywako alali. Paka kachali sealed. Kali sealed. Tosumulula njakanyedda. Kale. Wow. Kalungi. Kati weetaaga ogenda ku yo Uganda National Bureau of Standards. Yes. Buno mwaka business yange yo ngenda giteeka ku mutindo. Ne juice omwagala nnyo kiki kyosinga omumanya? Yeah, mwagala. Abantu bakusupportinze? Basupportinze. Banaireka nebaze n'abantu balali. Kibi nnyo okujja waneeno neseebaza abagagga bange. Kituufu. Abagagga bakufaako. Ne alani soko ngwate mu ngalo. Ne nali kukwasiza neche ne ku sente. Mpaka ku sente neyanzizza. Nzaani akwata. Olaba ogenda okumba ku sente olwaleero neyanzizza. Esi mukasya kano kankwanjulira Mami Gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703696904. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Kuba katayimba nja kukwasa nga tumaze sho. Ampa akange tofaayo. Wenava wanati bayinza okunkuba. Asa. Kati zigenda kuba meka, ezigenda otukubya namwe mutuleke. Manya abantu bayinza ga teyamuwadde. Abantu bayinza ga teyampadde. Kankwe ku sente alani wange. Luno gwe mulundi gwensoso okulaa Suzy. Ngakola ki? Nga ampa ku sente. Era alani wange wadde sirina. Naye osanye nkwe ku sente. Suzy ampaddeyo 10. Ate okukakkana wano oba olina okutekula ensawo erigenda okutuula. Olina otuula awo. Osaana kisinga bambi. Osaana kisinga. Okitandiseeko ekisinga lekooti. Okitandiseeko. Banaye bantu mwe abali eyo abandaba mwenna mwalaba Alan bwe yanyamba. Alan waba alina project yonna bambi. Me I will always be supporting you Alan. Thank you. As long as Katonda akyampadde obulamu. Nange nyongera okwebaza abakusupportinga naddala abantu abasinzira e Bulaaya. Yes. Bakusupportinga. Nnyo. Canada webale nnyo webayire ddala k'ensusso. America mwebale nnyo mwebayire ddala. UK bane UK yo bulengende waliwo abakyala abangamba Suzy ali atya mwebale nnyo. Uganda namwe mwebale.
bannange ensi zonna Germany, France abampadde ku birabo this season mbadde ndaba basama bami ne wali by the way bolaba nga Joel omwebaza Sepuya simumanya waliwo TikTok okubayita Joel Parisian Cookie. Yes. Oyo omwana yakubeererawo. Oh, I didn't know. Oyo omwana yakuwaayo $10 ng'oli bubi. Bambi ate munnaye mugoberera ku TikTok. Omu kwabo. Yakuwaayo $10 bambi 10. Ate teyayagala mwogere. Bambi, thank you so much. Mwenna mbebaza bamami bange. Eno season mbadde nfuna birabo byokka ng'onakubira Suzi jangu Suzi festive season. Oh, festive season yonna kuba abasinga babadde bali eno. Bambi ne Buju Buju kati akola ki? Kati ali ku ssomero. Asoma. Ekintu kiri kye twali tutandise ekyokubeererawo abango ogenda mu maka g'abantu nga oyogera n'abazadde. Oyogera n'abazadde ne bakuwa abaana baabwe n'oyogerako nabo. Holiday n'okikozeeko? Nakolayo emirundi 2. Before. After the other show. Nakolayo emirundi 2. Because nali ku gundi waliwo emujje nakola ku Zoom. Waliwo nje nakola ne bampa ku sente because it was very far. That is why traveling. It was that side of Soroti. So I did a Zoom meeting with those kids. It was some Kagundi. Waliwo n'omuntu omulala America yampa abaana be nabo nenjogera nabo mu holiday. Nebo oyogera n'abaana bono bagamba golaba abaana babalowooza kiba tebabifaako. Bali abaana ba planned kids alani tebali nga ffe. Abakubuza ebibugo beewunya n'okwewunya ebintu ebimu. Ate abamu abazadde babamanyi nti bwe bagamba bo bennyini omuzadde bwa mugamba labanga maama amulabanga tajja mu naye kati we najja ne mbalaga already ekirungi those people have good things baba baagala okusomesa abaana baabwe already ensanga babalaze story yange nga bwe nali ne kati bwendi yes kati ngenda otuukawo nga already they've seen the video. So when I come it is always easy for me but babuuza ebibuuzo soko kinziiremu abazadde bamanye nti basobola okukuyita n'oyogerako n'abaana kibadde mu bulungi obawe n'ennamba yo. Yes. Babagaye mu Luganda n'Oluzungu. Okay. Abaana abasinga abazadde abali eyo abalina abaana baabwe. Me, I'm willing to come and talk to your kids because I've also been a kid and I'm still a kid because I'm just 24. You know? So I think out of my experience, maybe I would talk to them as a friend or as an age mate and maybe they would understand. Yes, so you can call me anytime on my number. I hold only one number, that is 0759 17 27 04. Yeah, that's my number. Number yange 0759 17 27 04. Yes, ompite njogereko n'abo abaana njogereko n'ebitongole ng'oli eyampita nenjogera ne ba orphans. Oyo bayina foundation aided by those whites. Kati batekamu projects ezo. Olaba abazungu bo bayina amagezi agagamba nti katufuneyo ka time bana tuleteyo omuntu aba inspiring. They paid you? Yes, they paid me and good money. Good money. Okay. Yes. Kyensinga okwagala. Yes. Nze ndaba you can be a very good counselor eri abavubuka. Yes, ate manyi tigenda kwongerako wenaddayo okusoma. I will be a better. It will even be better. Kale. Sagala kusukako wano olunaku olwaleero for today, for now. Musibe bulungi. So is there any last remarks sagala okuwa abantu? Yeah, I want to just thank people. Thank you for supporting me. I'm who I am right now because of you. And please support me. Ujje mumpagire. Number yange gye nsomyeyo 0759 17 27 04. Nina obumu aba juice era oba oyina kapate akali simple osobola okujja n'enkola ki? N'enkola. Okay. Yes. Alani, kwebaza nnyo. Amen. Forever ogenda kubeera mukwano gwange. Alhamdulillah. Yeah, you've been a blessing in my life.
Oh really? Yes. Webale ddala. Nange nno jasigala ng'oli mukwano gwange nno. Paka. Banga lyonna kubanga nze nina okujja ku mukolo gwo. Amiina. Ate ku mukolo gwo saagala muntu yeetumwa bwakatumwa. Ku mukolo gwo nze ne Sharifu ffe bakatumwa. Tugenda kuba amazina. Amiina. Oh, Spice Dana ajja kujja ayimbe. Tugenda bera Kanungu. Kanungu. Tujasookera Kanungu. Era yo omwagalwa yerinde. Anaawulira enduulu kuba genda kubeera ku TV zonna. Amiina. Ate nga gulina ensonga lwaki gubaddewo. Ate njaga Pastor Bugemba ajje ayimba akayimba Katonda yabadde mwene ensonga ayimba nange Katonda yabadde aya biryoke bibere biralamu. Naye okyasaba? Nnyo. Hey. I always actually ntera kugamba nibe last time we waliyo worship night nagamba wali Dubai. Wangamba. Ate Katonda God had my prayers. Natandika omwaka bulungi. Like I started the year in a good way. Wagenda mu church? Yeah, I went to church and prayed. Yeah, and I've been praying still throughout, even on Sunday. How is your daddy and mommy? They are good. They are good. Njagala kujjambala beekolumu. Super proud, like. Bagambe njagala bakyayirako lumu. Njabagamba. Naddala maama wo bambi njagala omulabako. Naye bagamba nvaayo n'ente. Muba n'ente nnyingi. Banampa ente. They always watch these watching these things babilaba shows baziraba kwa last time na mala wano show ndio inankubirako nangamba omusajja ojja kufuna omulwadde munno nengamba daddy yabirabye kale sagala kusukako wano nako lwalero for now nsebulungi mwelaba shalom. Nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu byerina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Mu kaseera kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bika nga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira
Prem Touch Makeup Studio beba kugumukola obusigo obuwangazi mu bika ebyenjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeza amasavu okujjako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kya Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku Note 752 emu Note 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 Note 83 2 Note 3 6 Note 2. GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi. Kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga. Gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna. Tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa, steam bath, sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere. Tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector. Kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwamuludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo. Tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano okusumbukana n'amadaala. Ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso.